Mubaraka Munyagwa Mugatu gwa Bata asabudde Mathias Mpuuga Nsamba nabula okumiriwa ettaka nabula ettaka okumumira nga asaba amazzi kumukumu nga entabwe eva kukumanyira mukulembeze w'abantu gwe balonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yabba obukadde 5 ne bamugamba abizeeyo yetondere bannayuganda alekulirwa kamishona yabiremerako katandise okusamwa n'omugambo muno simanya agenda wa Museveni kuteesa naye ayogedde bwino mungi gwabadde asirikidde Mubaraka Munyagwa ng'agamba ono Mathias Mpuuga Nsamba baali bamumanya dda naye nga bamusirikira busirikizi era yeebaziza nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga yavaayo n'amulabisa ensi n'etegeera ekifaananyi kituufu ekya Mathias Mpuuga Nsamba kuba bo tebaayinanga bujulizi naye nga bamumanyi nga tebamanyi kibasobola kulaga nsi ekakase nti ono omusajja akolera Museveni wamu ne Norbert Mao akati bayingidde dda ekitimba. Mubaraka abatuuliza banansonyoza Honorable Mpuuga ne tiimu yawe bisige waliwo bisitabategeerako. By the way, in fact, they must make clarifications ku bintu ebimu wadde sibalinaako buzibu okutandika ekintu kyabwe. Owulira the way Mubaraka Munyagwa gy'atandiseemu nti Honorable Mathias Mpuuga ne tiimu ye tabategeera nange naawe nooli abantu bangi tebategeera biki bye baliko biki bye bakola kubanga basoose ne bakwatira mu bubbi omukono gwo bagukwatidde mu sepiki yanva bakwatidde mu sepiki yanva ng'oli mu kubba bakwatidde omukono gwa gukwatidde mu sepiki yanva ng'oli mu kubba okutta ekifibwoti n'essavu kyonna kiyebaayeba osolobeza okikubbe mu kamwa ne bakwata okuba endu nti wulululula mubbi w'ennyama wuuno ne bagamba zzaamu ekifi kyaffe mu ntamu ate weetonde nti oli mubbi ate lekulira oba okukuuma enva oleme kuddamu kuzikuuma kubanga tukutta ozibba twakuvunaanyizibwa zikuuma leka tutukutta ozibba kati zzaamu ekifi kyaffe lekulira ekyokukuuma ekyobukulembeze okukuuma ennyama yaffe ate twetondere n'ogaana n'osalawo otandikewo wali ekiyungu ekikyo ekyokufumba ennyama. Mathias Mpuuga Nsamba bwali ne banne kati bwanga Mubaraka Munyagwa tamutegeera ne banne tabategeera nange sibategeera nabuwe ne bannayuganda bangi tebabategeera atugende mu maaso. Mubaraka n'ebintu ebimu babikoleko clarifications. Ekisooka UID yasooka neevaayo negamba baafuna ssente okuva mu Museveni. Sekimanyi bakituufu aba DP block. Yes, DP block yes ngita mu Vincent Mayanja nagamba no baafuna ssente okuva mu Museveni. Twali tukyali awo omuganda ffe gwe baali bakoze naye omukago gwa Holy Alliance omumanyi Kabuleta mukulu Kabuleta n'ava nagamba bano baafunye ssente bayinza n'okuntunda nange nabatadde. I do remember that day. So nawo jjukira olunaku olwo Joseph Kabuleta lwe yavaayo n'ayogera ebigambo bino ti bano baafunye ssente jjukira baali bakoze omukago Holy Alliance bakolera ku Jema basingana ku kitebe kya Jema nga mulimu Jema Democratic DP block nga mulimu ne Ismail Need ya Kabuleta bagita Need bakunganira ne bakola Holy Alliance kati mu kaseera katono nnyo mpawo kaaga abamu ku bakulembeze mu DP block ne bavaayo ne bagamba Mukaaku Mabike Mpuuga bafunye ssente mu State House nga ssente bafunye zaaki to fight Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Waitawo ennaku ndoza 2-3 ne Kabuleta Joseph Wanidi ne avaayo n'agamba nti bano bannango kakafumbulina bafunye ssente baatutunze nenze omukago gwa Holy Alliance nguvuddemu nange tebantunda. Mubaraka Munyagwa kyagamba. Abakulu abennyini ne bava statement eyagamba fenga bwe tulaba Museveni tunaanula ekisanja kye tumwongere emyaka emirala 3 nga tewali kalulu transition. Kakati owulira tugenda kuteesa ne Museveni mwenga baani DA Democratic Alliance nga bateesa ne Museveni on behalf of who? Transition. No, on behalf of who? Ngani abatumye? Ngani abatumye? Mpuuga honorable yatuganda. No, nzawe sibategeerera. Omanyize waliwo ebintu byotandika okweyogeza. Sorry. Waliwo ebintu omuntu byatandika okweyogeza.
Owe Mbaraka Munyagwa, I do agree with you bro. But the tukkiriziganya nawe ine ebizibu byo naye I do agree with you. Bano tebategeerekeka. Ongamba gwe nga Mathias Mpuuga Nsamba n'ekibiina kyo ekya DA Thieves in action ndi tuteese ne Museveni ani yabatumye bannayuganda abanyene mukungu bakusindika mu parliament bakiikirire be bakutumye nti sebo gero tuteese ne Museveni atusuulewo entebe oba mukyalawo n'abaana be bakutumye oba abooluganda oba bodyguard wo oba omukwasi w'ensawo yo ye yakutumye ntigenda munafu teese ne Museveni ani yakutumye ye oteesa ne Museveni ku lwani ostegede bino bintu si byakuva mu bbanga ng'olidde onywedde kitokoowo olidde amatoke gakubuganye wonna otuuyanirira ng'ogamba ngenza kuteesa na Museveni as who for who okitegedde gwe ngaani era ku lwani oteesa ne Museveni bannayuganda bakusina bakutuuza n'agamba bino bye birowoozo byaffe genda oteese ne Museveni ABCD obagolooza gwe olina omutego weetise gwe gwa bannayuganda mpala katamutegeererawo nange awo simutegeeraawo naye njagala basobola tujjukire nga sinakuddiza Munyagwa Mathias Mpuuga Nsamba ebigambo byayogera olwaleero kansoke ngaziwe ne muganda waffe jjajjaffe kitaffe Norbert Mao niye bye yatandika okweyogeza bw'atyo tuteese ne Museveni simanya transition simanya okukyuka n'emirembe simanya tosobola bw'oba oli mu opposition tosobola kulwanyisa gavumenti eri mu buyinza n'ogijjamu bwe basobola kugijjamu tuteese buteese omusajja tumugonze omusajja tumukkirizise akole ti aweeyo obuyinza kale George Uzwano Mao n'akola endagaano ne Museveni nga yakuva mu buyinza Museveni Mao n'akigamba endagaano tukoze yakuva mu buyinza Museveni ave mu buyinza Museveni yava n'agamba ani akusesa twabikoleddewo ebyo ani agambye nti endagaano twakoze yakuyanze kuva mu buyinza ye nga mbuvaamu ngaani Mao yakola zwi n'asiba omumu kati wano bwadde nga Mao akoze press conference wa kitebe ku office ya DP gye bapangisa wali ku City House ndowooza n'avaayo n'agamba nti bwe nawulidde Mpuuga ne DA nga boogera nasese kubanga bakutte katabo kange mwe basoma empapula zange zinasoma nga nabo kati zibasoma lumu ku lumu bye nasuubiza bannayuganda nti bye bintu temu NRM kati nabo baliko bye boogera n'agamba nti baabo bajja baliwa baabo bajja mbu bagenda mu NRM ne bimpulikikira bubi nendaba nga mission ate gy'oliko ndala. He says you cannot overlook views za NRM ku transition. Yandibadde agamba fenga opposition mwina kusooka kulwanirira kwegatta ku opposition ekyo ne mukituukako nga mmwe aba opposition mwenna. Mpuuga ki kyabanja President Museveni kyagamba tugenda kuteesa naye yali yesimbyeko naye nti amubbyeko kalulu yali akoze eki teyesimbangako yes please waliwo okweyisaawo I have written to all registered political groups. Boyabuuziza Mpuuga agenda okuteesa ne Museveni ngaani era kikyagenda okumusaba okitegedde yali yeesimbyewo naye nti yamubbako akalulu nti kati yanziba kange neteese neyanziba nga Kyagulanyi nga Besigye bwe bababba ne basalawo bagenda nti kati abo baba balina mandate eteesa ne Museveni baba balina balina ko basinzira okukola ki okuteesa naye naye kati Mpuuga de Mapuuga soso agenda okuteesa ne Museveni nga bateesa kuki era nga ateesa ne Museveni ngaani Mbalaka Munyagwa ni muku magezi mwattu political platforms. I've written to them to communicate to them with clarity how we want to work with them. We are asking them to offer us an independent interaction inter alia as political parties, as pressure groups, so that we can explain to each other our preferred approach. Our engagement with the ruling party, we want them to clearly inform the country how they view the transition. Some of them are terrible humans, we know them. They have visited violations on our people, but they remain part of Uganda. Oyo ye Honorable Mathias Mpuuga omulidde. Anyiza and
National Coordinator Democratic Alliance. Amanyi obusiraamu butugamba ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Katonda asaasira nnyo omuntu amanyi waakoma. Munsi muno Mr. Kungo manyanga nnyo wookoma. Wali abadde atandise bulungi. Tuwandikidde bannaffe ebibiina ebyenjawulo nga twagala tubatuule n'ebibiina ebyenjawulo willing forging way forward on how to work in tandem with each other nga tetukonagana. Naye kakati akozesezza oluzungu nti they are coming out with a number of permutations and triangulations. About permutations and combinations ono yasoma okubala abimanyi mukodomi watudde wano. So nti formula bali mugezaako kujja ne formula ezowerako ezokulaba batambuza bate ekintu mu ggwanga. Naye waliwo ensonga ennene bw'oba oli mu kulembeze wa buvunaanyizibwa zotamala gabuukira bw'otyo ng'omanya nti esirevo yange toyinza kutandika kugamba nti we are engaging, you are intending to engage, but we have even started engaging the ruling party. Gwe ngani? We nani? Taina stake mu ggwanga lino. Okutesa ni mwemu 7 ngani nkozi ogamba onoonya bibyo. Ekyo kirina kubeera structured dialogue nga ffenna tugikanyizaako. And it must emanate from a wider opposition conference, symposium, ne tuula ntukanya. Lugezigezi. Munyagwa blo obukalovu, thank you Munyagwa. Sikwagala ngako kubanga nayo wafera wesalira mu motoka yo wasalira mwe kokono tima muno bakutemudde ne wewamba notubayo myaka jali 5-10 notuba ngoba kwa pame notaba bawochoteesa mu parliament wadde n'ekimu namwe nga muli abuli sente Mbalaka Munyagwa nawe ekimu n'empuga de mapuga naye atoyogedde amazima. Thank you so much Mbalaka Munyagwa. Mpuga de mapuga finito yawa buyinja agezaako kweteka bifo kyatajjamu kyata engatto zayamba tezimutuuka nene nnyo 10 ku kinaacho bukomeyo n'obubwe bubukikiri bwa mmese bugere bwa mmese bwali mu kwelimbisa masolo kujja mu ngatto ziri mwatese ne Museveni ngani ekintu kye tuliko ky'Abannayuganda ffena omanyi bino ebintu bino abasajja bebadde babeerako bulijjo nga bibaliko. Ffe tugenda kubalwanira, ffe tugenda kufaayo nnyo, ffe baasomesebwa, ffe baabitiibwa ennyo, ffe twogera oluzungu nga tuluma olulimi, ffe era ffe twasoma nnyo nga twambadde ekkanzu, ffe bamutulaba wano twakula ne Ssebaana Kizito, ffe baamulaba wano twakula ne Muzeeyi Gundi nga bwe batuteekamu ebyo. Simanyi nakolako ne Katikkiro, simanyi nalyo ebyo. Ffe mu kulwana wano ffe tusinga ffe. Waliwo oluyimba oluliwo ennaku zino lugamba kinnawolovu otambula nga kinnawolovu. Oluyimba olugendera ddala lusuutinga Mathias Mpuuga Nsamba atambula nga kinnawolovu bw'atyo bw'atambula papa. Ebintu ebyakola bya kamiliyoni yeefuula amabala. Waliwo bw'ayambala erya green, waliwo bw'ayambala erya purple, waliwo bw'ayambala erya red, waliwo bw'ayambala bw'atyo bw'ali. Ate n'okuva dda eri nga bakyali mu bintu bya bibiri nga Kyagulanyi tulina kumulabisa luno. Kino ekintu ekyuko ky'Abannayuganda, it's a matter of kutuula wansi nga Mubaraka bagamba nti a symposium ne tutuula wamu ffenna buli omu n'aleeta ebirowoozo abaagala enkyukakyuka. Kiki kye twagala nti ABCD tugenda tuteese ne Museveni tuteese ku kinti ku ABCD bino bye twagala. Batubikiriza nabo Museveni n'abigoberera, we go ahead. Bwagaana tulumbe wano. Okitegedde nga tulina omulamwa ne kati Mathias Mpuuga Nsamba wange ng'okyakutta ebitaano bikuvulubanya emmojo nagivulubanya amasavu g'ekifi ky'ennyama. Ogenda kuteesa ki nga ogwo wennyini oli mubbi? Omubbi otula otya n'omubbi muteese? Minigima muteesa kubba ggwanga. Thank you Mbalaka Munyagwa. Bigambo bigambe. Kigambo kye bayita transition mukulu kungu. Tosobola kubuka Mpuuga mukakuma bikeno nga tugenze kuteesa ku mwana mwa Museveni ku bya transition. Kyova ne Honorable Mau yagenda n'abiteesa naye President namugamba tetubyogerangako. Please mukulu Mpuuga style. Atenze bajja kutunyiiza abamu. We had spared them nga tukaba ebisajja mbaleke balwane ne bagambo linge n'ebintu. But watandika ebyolugezigezi bitulowozesa ebirala. Kiringa statement yemu mu kuboje yakola nti President Museveni kisanye kyetu kinaanuule.
Bali bagala kuongeza emyaka 3. How can you say that? Nga federal and President Museveni yandibadde yagenda ggulo. That's dangerous. Mukulu Mpuuga, I think let him tread carefully. Because Waganti NRM in a stake ku discussion a transition. No. NRM techaina shetu banjo kuja kujua safe exit. That one I agree. Safe exit. But yes, I agree. Because Mzee Kubakiriza and President Museveni and his family, we must not kufuna mutima gwagala tuwolere gwanga. Nti wa President Museveni obuyinza avude mbuyinza family ye edukire mu gwanga eddala. Kiri counterproductive ku gwanga nkulage ekyokulabirako. Kirowooza nti Asadi yadde ne bit Asadi ali worth $1 billion 2.5. Asadi abadde president wa Syria. Yadduse ne $1 billion ziwere 2 oba okusobamu. Ne tani za gold 12. Singa Asadi wabaddewo arrangement emusigaza mu Syria. Billions za dola 2 bwe zisigala mu gwanga si kintu kitono. Kenya ekulakulanye okuba president bayi banabyafuzi tebadduka. Investment z'abasajja ba Moi mweziri. Ezaba Kinyata mweziri. Ezaba Kibati mweziri. Sente mweziri chovola Kenya boominga. We agree President Museveni afuze emyaka na nzo mukubakiriza President Museveni ogenda kuti kuyina kwa move chaos na violence. Nzo mukubakiriza nti ayina okusigalawo. Nojene wono n'omukyaza. Yes, I agree. Obo mwana wa President Museveni wa muzukulu I don't think nti ayina kwatibwa because so how would you reach toyinza gamba nti President Museveni 150% yakola bibyokka. Ba Museveni ogenda mu kinana bali balating eggwanga lino oyagala oba toyagala. Ekyo kikiriza. Mbere yaliwo yaliwo yalimbi. Kyali kitagisa abasajja abazira bagende. Naye President Museveni emyaka NRM befuze. Tuyina kutuula ffenna tulabiriwa bye tugirekera birwa bye tutwala. Nga yo teriimu. Listen. They must listen to us. Sibo kugwenda ntufe tubawulirize. Olwaleero mu mbeera mwe tuli Mpuuga ya bwagende Mpuuga yani ayinaki. Kyagenda nakyo Museveni kyamulindidde amuwulirize. Former leader of opposition. Listen, bwe mugenda okuteesaganya oba zireme kuba mu kyekubiira. Buli mwalina okuba ne bargaining chip ye nze na kino nawuze na kino ku mmeeza. Ayina kyatwala ku mmeeza. This must be a structured dialogue nga opposition tugenza nga opposition ne tukanya nga tulinawo guarantors. Luli Sweden yali esazeewo yali undertakings okukola nga garanta. Sweden? Yes. Sina ya kutulanga ne mau ne Siranda ne Honorable Mpuuga ibiro. Because kyawulisiza abantu bangi. Honorable Mao we yali agenda signing endagaano ne mwami Museveni. Yatugamba bigambo byebimu. Tukoze buli kimu kyonna ke kasera tugende tuteese naye. Naye kunguka nkubuuze. President Museveni gomanyi. Alemo kubala mu General Sejjusa amagezi. Alemo kubala mu Kizza Besigye amagezi. Alemo kuwekitibwa General Mugisha Muntu amagezi agawe Mpuuga ne Mukaaku. General Museveni gomanyi. Alemo kuteeka mu Sejjusa ekitiibwa. Alemo kuteeka mu gundi Dr. Besigye ekitiibwa ayali Dr. Wemunsiko. Alemo kussaamu former Commander Mugisha Muntu ekitiibwa akise mu Mpuuga oyo. Tumukunde. Abayisa nga bono okuba obwana obuto. Leero ekitiibwa akiteeke mu Mpuuga ne Mabike. Ne Mukaaku. That is trash. Bamalira abantu budde. Eyo line tebagikwata ogeza kwefula abalowoleza opposition. Come again? Mpuuga ne banne. I want you to be clear. Tebagezaako kukwata line ye. Singa wabawamu amusalira akatambi kano n'akamuweereza. Simanyi oba omwana wa social media asooka. Njagala okutegeeza Honorable Mpuuga. Tula mu kamera yange eno. Honorable Mukaaku, Honorable Mabike. Tebageza ne bakwata line eyo okwefuula abategerera opposition. Muteesa ne Museveni mutya mmwe. Nga mmwe baani. Wacha. Gwe abantu bafi. Kungu tontabula ne. Nyiza n'okuluma omuzinda. Yise kungu. Eno struggle abantu bafiiridde obulamu bwabwe. So si kirungi kweyitiriza. Tuteesa ne Museveni nga muteesa ne mwe nga baani. Mwenga baani mutandika na mutya. Bikunyiza bunyiza. Sagala kuulya ebintu bya kiralu. Dialogue tetugigalanangako Mr. Kungu. We want structured dialogue.
bannaye oluyise lugezigezi nakamanyiro nti be bategerera kamanyiro wider opposition kamanyiro bana etemulanga tusiise muloza tuli basiru kungu nakugamba the last Sunday nti bolabanga Butto nga asirise manya achamuse wangamba ku NBS bolabanga Butto nga asirise manya achamuse omuliro gumutuse awazibu bolabanga Butto nga achamuse nga asirise natokota namana asirika manya Butto achamuse so mukulu Mpuuga saagala baleba na Uganda baloze nti okusirika tuli basiru please ebira inte mugikwata mukole byammwe ebyo byakya byammwe ebyo bimbaddemu manya nupu manyani mukole byammwe ebyo neno struggle ngolwaliro Dr. Besigye ali mukomera bamuganye n'okumulaba paka nga 18 January tetumanyo bana abamulamu batabeewo ate Munyagwa tuleeta mu bya Besigye bwana ye Katemba byonna tubimanyi kati esooka bana abantu abaaliwo bifo Kyagulanyi bonna bannakatemba bonna bayuuza bonna bayaaye bonna babbi batukolamu musimbi kyamukisa mu bintu abamu tetunakubakwata red handed nga twakata Mathias Mpuuga Nsamba kaondo kitakiza Besigye ye twamukwata dda yavayo nyini natwegambira n'agamba ensi era ne baawula ne beeyawula ku FDC yenajja nankumbi lwaki nti Secretary General FDC yenajja nankumbi nkulu Nandala Mafaabi yakwata obukadde ebyo bisatu ng'abujje mu Bank of Uganda mu State House ng'ebumuwadde mu COVID nga wakola ki bwakulwanyisa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine butawangula General Museveni oba munfuna ensimbi ezo baziwa Dr. Kizza Besigye yazitereka okumala ebbanga atugamba mbu yamala oziteeka n'azikwata n'azidizaani Nandala Mafaabi bakitegedde Nandala Mafaabi ayogera birala ne Besigye ayogera birala Katemba kyali awo ensimbi zaava wa Museveni ne bazibeera nazo kibakitegeeza ku Dr. Kizza Besigye twamukwatira dda mu kituli nga mubbi red handed ng'alya ssente za Museveni ne bawuddisa bannayuganda kyekimu ekyatuuse ku Mathias Mpuuga Nsamba Kyagulanyi yamukwata bwe vinyu nga mubbi nga bye bukadde ebi bitaano kati Besigye ne Mpuuga tebalina njawulo Munyagwa naawe bingi bye wakola ensibi ekumanyiiko toyina njawulo ne Mpuuga toyina njawulo ne Besigye mwenna muli bayuuza babbi mwenna tubamanyi just tusirika busirisi ne tugamba tubaleke okitegedde naye nga mwenna muli kyekimu kaliba yammwe yeemu kuzanyira ku bwongo bw'Abannayuganda era ne bino byogera you are just playing on our minds nakuba tutegeera lwakuba nti birinamukko ku value netwagamba Bannayuganda bitegeera naye nga you are playing on our minds olabe nga ofuna wolaidingira biri mukaaga ofune oddemu ofune ekifo kyesimanyino Bannayuganda kati basira okutuukaawo soko maliriza ebigambo naye nga bya Besigye nayo bijjemu kuba nayo bifu oyo Katemba gwe mulimu temutwala mu Katemba walabye prisons yalangidde stand by class 1 wagirabye amakulu togenda kulaba Besigye twagenze ne bagamba no you can't see him muleke kuzanya muleke kuzanya Mpuuga muli kuranka ki mu struggle mun Mpuuga ali kuranka ki mu struggle yes ali mu number maker batabadilira wako we watcha okay aina bamukaku mukaku yesimba ku bwa president mu 2011 gwe muleke kutoka did they consult Dr. Besigye? Do they have to? Yes. Yes. Did they consult other stakeholders like the Honorable Kyagulanyi? Obabani. Mubere fair nze Kyagulanyi simwagala. Naye the fact is that mukalulu akawedde yali number 2. You understand? No blue so million. Yes, very fair to him. Extend that courtesy. Gwe Thagare teri ajinako monopoly. Teri ina monopoly ku Thagare. Eyola inte bagikwata. Ndadde kusubira kunyiga kyeka. No, yebuziwe mwina. Abantu obulamu bwe buli bagenda kufa abantu abamu bafadda. President Museveni tetugana kuteesa naye ne twagala enteesaganya ziri structured nga tukakasa ne betunayogera binateekebwa mu nkola ne style ya maweyo because honorable waliwo iPod
for dialogue. One of the reasons FDC Yes. Jemwari Muyagana Yes. Okudayo Yes. nga then yali spokesperson of FDC Semujunganda nga agamba tuteseze ebintu ebirungi bingi nebyo na bikasukibwa wansi kankulage protocol treaty ya East Africa yoka East African community kati Mpuga, you see that man is funny. Gwebo President Museveni no muntu obutono yabutuma treaty ya East Africa egamba if again mu East African community ebyabaka ba East Africa each and every shade of opinion in parliament nesindika yinga yombaka each and every shade of opinion enasindika yombaka ombaka President Museveni opposition ejerekera obufobu ate nabo abugabira babe siranda gwasalawo gwakawa UPC na DP omuntu akumya bwe mupibwa yala bokka kungu omuntu akumya bwe mpibwa yala yemuka mutesa akebirala asobola okuwa kino Mpuga omuntu akumya bwe mpibwa yala honale Mpuga ogenda kutesa kine Museveni kimbulire yekirala amalira abantu budde in other words because really like I said mwava ne mutugaba tuteseze ebirungi bingi tewali togede ku electoral reform tewali mu iPod agenda abuliza kuche baita the women's initiative nawe tokimanyi naita kimanyi women's initiative muyamba buyambi abuze kuche baita women's initiative chechi akaluka biri kwa akagwa byali mune Sweden yeyo nani Sweden yeremwe Sweden ojimanyi njimanyi Sweden European Union eremo kumatiza Museveni gwe Mpuga omumatize lwaki obusobozi why can't you give you benefit of doubt kungute mtumali anaweza mbade nsawona Mpuga mukwano go muyita ombulirire eyo yaveyo yangamba tasobola kujja tagenda kutute ateka mbabule olugezigezi balukomya olwo abana ba DP olwo kwefula nti bategerera buli omulu tugenda kutesa ni Museveni mwenga bani ye kungu you see omuntu otamanya okoma it's dangerous bakole ebintu byabwe ebyekiralula lwebyo balonkinga ebintu byabatambulenze teri abayinako problem nekyo ganti bagenda kutesa ku transition tebaddamu n'okukyogerako coming kale ebyo Mubaraka Munyagwa Mathias Mpuga Nsamba bebaka bamuwadde nenze obuzibu bano bonna bali mu kaliba yemu bobuzibu tulina nabo nti Mathias Mpuga Nsamba Mubaraka Munyagwa abesije abo bonna tsemujunganda bonna the same kasawo mubaba sibidde kekamu endowooza zaabwe zezimu enkola zaabwe z'ebintu zezimu abadde bulijjo balowooza nti bategeerera ensi yonna kati obuzibu bwabwe nti omu bw'alaga okusukkuluma ku banne nti ategeera okusinga banne then abalala banyiiga naye nga reality is Mathias Mpuga Nsamba akulira NRM Mubaraka Munyagwa akulira NRM Besigye akulira NRM abo bamukaku bonna bakulira NRM baba abantu abo ababaddewo bulijjo nga tusiga ekifaananyi ne balwanyisa General Museveni bonna basajja be bakolera ku nsimbi ze yabasasula bakole bye bakola okuddita okugezaako tukitekola tutya okudilayinga okutwaliriza okitegedde Museveni atwalirize agira akyabeerawo nti agiwadde omuliro agira akyabeerawo agira akyagenda mu maaso n'ekintu kyabwe okitegedde ekiri babeezaawo okumalamu ffe amaanyi oba okutulowoozesa nti batulwanira ffe tuleme okusituka nga bannayuganda twerwanire tutereze eggwanga lyaffe ate Kyagulanyi atugamba nno ffe tulina okwerwanirira twalagenda kulwanira bula you have to fight for yourself okitegedde bano bo batulaga nno bajja tulwanirira bebe ebitiibwa be bakabye nnyo balina amaanyi balina obusobozi okutulwanirira so nga tesibwe kiri okitegedde abo baali bakola akakuukulu kaabwe kakutusiriwaza kutubuguyaza n'Ekyagulanyi n'akamenya we kati badongwa budongwa okitegedde beekwata ku bisubi bakwata wano bakwata tebakyanywera n'olwekyo gwe Munnayuganda andaba era mpuliriza yonna gy'oli gy'osinziira nkusaba bino ebigambo bikwata okutereeza Uganda eno kyange kikyo kyaffe okitegedde buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwabwo buvunaanyizibwa bwaffe oba nfunye nti kyange naawe n'oli kyafenna
Ostegede si Kyagulanyi nti agenda okuwanganga mamba za Museveni agenda amuwamba muje mu ntebe muze bwe nnumba Kyagulanyi n'alumba n'oli n'alumba funa tulumba kino Museveni ajja kuba kugwa kubbe sasi ndikubbe wangu ben sokono ate bwe kubba no nambaka mba nkyakubba natoli nankona akabazi ku mutwe abeera confused. Ostegede tumaliriza tumwami nga tumujje mu ntebe nga tumudiskaminze tactically wa technically. Ostegede nebo tuleka mbuno tuleke Kyagulanyi atulwanire Kyagulanyi basi nalugendo gye tulaga byebyo ebizanyo by'abampuuga Nobert Mao badde bali mu Eva Besigye Eva nga batuzanyisa omusajja nga yongera kutuuba afe tulowooza muno tunaje tulaga so tunaje tulaga kasi nebazanyo kuba nti Kyagulanyi yajja n'atugula amaaso tulaga nti buvunaanyizibwa bwo ate buli omu alina obusobozi bino tujja kubikola ffenna nga tuli wamu kitole. Manya nti awo tutudde era we tulina okukwata twegobeko olunabi twegobeko ekinkeke nga twegobeko ekizewanga. Ostegede Uganda tugijje mu buwambe tugizze mu mikono gy'abannansi ekulemberwe bulungi naye ng'obuyinza tubujjamu abo ababuwamba nga tubweddiza nga ffe tusalawo kye twetaaga nga bwe tugamba twagala kino omukulembeze oyo agende ng'agenda nga tugamba nti gundi ave wano ng'avaawo naye olwaleero toyina sse tosobola kugajjera Museveni tegenda n'agenda agwengani bino mpuuga byalimu bagende bateese tunaabiraba kasita munyagwa mugambi.